omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo. Webuti twatugidde ne program abanoonya nyongera okujjukiza nti mood tuli muzima tikkiraga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka emeka 32. So nambwa ayo yanyumye nnyo ensonga lwaki asoose nakwekwekamu obalage nzije ne kakato okombagambe bannange omwana nambwa mulabye nga fulumidde mu Darling Fancy Bridals. So mbadde nsaba mbategeeze nti program ya leero egenda kuba yanjawulo ddala ate nga nnyuvu nnyo okuzaama era kansooke mbeeyanjuye nti nze Mary Nambwayo wabula sibeera nze kambeera ne munnange nze Patrick Kibirango tuba tuyingiddewo. Programu eno abanoonya tetandikidde ku ffe. Waliwo gye yasookera ng'ekwata abantu omubabiri ate kati we twagiyingira nekitabuka ddala era twagadde okubazzaayo. By the way kirungi abantu ne tubalagako gye tuzze tuva tulina we tuvudde ne we tuzze tulaga ate tulina abantu be tuzze tutambulako nabo ate n'okulaga nti programu abanoonya ekola nti onoonya omubeezi n'omufuna ate era ne wabeera ng'ebiganyeemu ne bitagala era okomawo n'otugamba nti tekyabadde kirungi. So emyaka 10 emabega 10 years back by then omukulu Philip Kaggwa ye yali atambuza ekintu kino ng'aleetera nga naffe tubaleetera abantu nga banoonya. So ayina omuntu gwe yabaleeterako ono nno yamuleeta enfunda eziwera naye Kamoga. So Eddie Kamoga yalabikira ku programu yaffe y'abanoonya emyaka 10 emabega okutandikira ddala natumulaba nga anoonya naye abantu bawulire Eddie Kamoga yani omutuufu kubanga amanyi alina mangi naffe twabuliddwa wawe tugwe watuufu. Yasoose kubeera Eddie Kamoga naddakaawo Asiimwe naddakaawo Don Chris kati ly'eritambula. Kati omwami gwe tubaleetedde yasooka n'abika ku programu abanoonya. Omwami ono Eddie Kamoga naye nga basinga mumumanyi ng'omugagga Don Chris. Kati ate katumbalage omulundi ogwasooka nga Philip Kaggwa Ssenkulumando wa programu eno amukyazizza ng'anoonya omwakyala ow'ebirooto bye. Magala kujjalo mukatutijjere musira bavuganya ekintu kanchefuge musira bayitawo nange nfunamu omukwano ogulinga kasaala ng'onnyikira obanga omuloge abalala babiteekamu essaala. Nze Eddie Kamoga nsula mutundwe nga nkola ttaala ntunda masimu nina emyaka 2 neddira ngabi njagala omukyala sijja kufa ku kya myaka kasitaba nga nasobola okubeera nange. Nze wenkola seekozesa bankozesa naye nga ntunda masimu. Njagala omukazi ng'alinako bw'ategeze ng'alina bizinesi ng'akola naye segedde nga ffenna tukola ng'akola nange nkola wenjagala sewo. Bisaanyizo ki by'alina okuba nabyo? Alina okuba ng'alinawo kko. Ogamba alinawo kko oba otegeeza nga kati ng'alinawo ku ssente nga siwadde nga si mugagga naye ng'alinawo ku ssente ng'alinawo ku ssente ate ng'akola. bw'aba tayina kasitaba ng'akola ssebo. lwaki oyagala nnyo omukazi akola? Anti kakati mukulu kakati nawe okira omukazi akola kati nze okubeera n'omukazi nga takola kiba kizibu. Manyagala omukazi ng'akola tuba tusobola okuteesa awamu. myaka ki egyo gyoyogerako? Myaka 3, 35. Yo endabika y'omukazi erina kubeera eti?
tofaayo ku ndabika ye oba mweru oba muddugavu oba mumpi sagala muwanvu bwe kityo oba mumpi oba muwanvu kale nga medium bwe kityo kasita aba nga aba n'ebisanyizo ebyo byenjagala. So oyo ye Eddie gwe mulabye Eddie Kamoga awo nga tumaze okulaba ebisanyizo bye bye yali akola ki bye yali ayagala eby'omukyala eyasooka era n'anoonya n'afuna mu mwaka nno gumu ogwo gwennyini ogwasooka kubanga yafunirawo omukyala ekyomuzimu ekyamukisa omulungi nti omukyala yamutuleetera era n'amutulaga n'addamu n'ayita Philip n'amugamba era bwekityo omuntu yenna ayina nga azze ku programu abanoonya n'ofuna kibeera kirungi n'otuguza feedback n'ogamba nanoonyeza n'enfuna kati awo omukulu ng'amaze otulaga nti akoze eki nti afunye omukyala ow'ebirooto bye ng'afunye ekijujjulo omukyala yali mulungi bambi so Black Beauty ebintu katubuulire ngeri gye byatambulamu. Hello. Bannange tusanyuse okukulaba. Bannange tusanyuse. Nze nsinze. Baganda bange yingira. Tusanyuse okukulaba. Kale sewo. Tukwaniriza nnyo ku Bukedde TV. Nange basanga sewo. Bwana mulezi. Bangi. Tubuulire olutabaalo lwali lutya? Byali bizibu muganda wange. Ndowooza mu baali banoonya bonna abaamugula ndowooza nze nali akalulu. Lwe nalabikira ku Bukedde TV yafuluma kasooka kumbeera kazibu nnyo olw'abantu bembeera nabo n'oluvannyuma nnyo ne bakitegeera era ne bankoonera manyi bankoonera nga kyokoze si kibi kusinziira ku ki ky'osobadde osobola okukola. Bankooneramu ne banzikiriza era omukyala namutwala eka bamulaba ne bamanya nti mujje ku bintu bya Bukedde TV 1 era nze nebaza nnyo Bukedde TV 1 kuba kati nina amaka. Omwami wange ye yali anoonya nga nange nnoonya kati ye omwami wange n'asalawo munaye agendeko ku Bukedde TV anoonye. Nali ntuddeawo nga ndaba TV nendaba olulenzi nerunkuba. Nze nagula Black Book na mpya ngezaako okuwandiikamu enambaazi buli lunaku nasobolanga okuwandiika enamba ezisukka mu 3 oba 4. Nange bwe yateekako essimu ye nze nasooka okukuba. Lunaku lwe nasooka omusinkana twayogera bulungi n'ambulira biki bye tusobola okukola nga tuteesa. Naye nateekamu n'okusaba nagambanga Mukama omusajja oyo mpulira mwagadde kati temekube watali kkubo abeere wange ne bw'analaba abakazi 100 njagala mbeere nga nze nzekka. Si mubi okusinziira ku byasinga okunkolera banaye musufu okitegedde wakabi kuba ebintu byankolera komawo nkooye antunuulira n'ateerayo amazzi n'aŋŋamba munaye gy'onaabe nenkomawo n'enjala ennuma n'aŋŋamba emmere nabadde ngize emmere ebintu obimanyi naawe ogenda odda n'otumawo gwendala ekuluma nga n'omutwe gukwetooloola n'otuulako wootudde mune nkwana emmere nagize naleese gamba obulamu obwo bwensinga okwetaagira ddala bisaafu by'eddembe abandezeeko obimanyi bandezeeko Kekanyiriraako. Keeko yeye Gamba olinda agamba nti wabone okulira ebikomando ebyo. Ebikomando manyovu abawulu ennyo mukomando ebikomando n'emmamba n'empuuta. Abawulu bali empuuta efumbe eya boyiro wali wabbanga naye kati nze ebyo nabibona. Byali bikolera. Obubaka bwe nnina eri abalabi ba Bukedde TV 1 njagala obategeeza nti ndi free kati nina omuntu eka. Omanyi mwe abasajja muli baana nga bw'okera enkya n'olabirira bebi olina okulabirira omwami wo. Kati abakyala abafumbo faayo oba essati y'omwami eddugala oba mpala oba nga totobirekera mukozi faayo okulaba nti olabirira omusajja wo. Mu mukwano mubeeramu obuwonvu n'obukko. Mubamu okwefuna n'okwawukana. Kale nagamba okwegatta n'okwawukana naye tulinamu okukwatagana n'okwawukana. So bibeeramu it's natural ofuna omuntu ne mubeera mwenna naye ne bitabuka ne mwawukana. So omwami Eddie oluvannyuma lw'okufuna ekijujjulo ekyo ki Black Beauty baafunamu obutakkaanya era n'akomawo
akoma oluvanyuma omukyala asooka omanyi abantu babadde beebuuza nti omwami ono yafuna atya abakyala ababiri omulundi ogumu. Omukyala asooka batambula awo ne batuuka ng'ebisaanizo ndowooza tebikwatagana n'agamba kati nnina gwe njagala omulala era najja n'atutegeeza nti nfunye ngenda kunoonya omulala kati njagala tuwumulemu tukuleetere mwami Kamoga ng'akomyewo ogwokubiri mwami Eddie Kamoga katukuleetere Don Chris ng'ate akomyewo ogwokubiri anoonya omukyala owokubiri gwe yafuna ow'eswaga tovaawo. Mukulike mukumulako okyali mu program abanoonya ebeerawo buli lwa 6 ssaawa 5 ez'ekiro oluvannyuma lw'agataliiko nfuufu era tubategeeza nti tuba tutambuliramu ne bannaffe abajogina gardens Kasozi Lubya wano wennyini ekyo ekifo ekinyuma okuwummuliramu nti azze okunoonya basooka kukebera kati twafunye ekyenjawulo ku Georgina omugagga yataddewo n'agamba nti kati wano bakebererawo omusaayi mwabadde bajja okunoonya n'ogaa simanya njagala omuntu tusooka ku musaayi forujja bwote nga tukufumita akayisooko bwe kapa ng'oggwa ne nambwe ayonzikiriza bambi waliwo abantu abatulaba ennyo buzaako ku batulaba olina yaani nange nze nina abantu baawo awe Nansana wentera okuyita Nansana w'obeeraawo wootera okuyita kati nyina omusajja ababooda baawo bannange mwebale kutwagala ababooda nno beeyongedde okutwagala. Waliwo omukyala bamuyita Josephine Nalubega omukyala oyo atulaba nnyo buli kaseera buli tubala ku TV ampeereza ka screen ka kamera nagamba mbalabye leero omunyumye yeyo nagamba ati omuvubuka omulala ali Lugalaawo atunda ekibala kya watermelon erinnya lye sirimanyi naye ye buli wempitawo ne wembeeri agawange nange oba nzije nnoonye naye musajja oba omanyi tolina jangu tukutuwa omuntu naye nga nkutumiddeko. Tukyali ku programu abanoonya leero twagikoledde Eddie Kamoga aka Don Chris origino simanyi mwankoze ekintu nambwe embeera gye tulimo jagigumira lwampaka simanyi mwakiteesezaamu nga muliiko twakirowoozezako ne tugamba nti omusajja ono tulina omulaga nti wankizo wamma katubalage Don Chris ng'akomyewo ate anoonya omwagalwa omulundi ogwokubiri waliwo abakimistake nze ngamba yanoonya emirundi 3 no yanoonya emirundi 2 era buli lwe yanoonya naafu kyetumwagalako kimu nti yabanga tu update ku kiba kiguddewo nti bannange kati oli yagenze munoonyeze ne Philip teyali mubi n'amunoonyeza era katukulage ng'anoonya omulundi ogwokubiri. Amanya gange nze Kamoga Ed mbeera Bulenga Sumbwe nina emyaka 25 neddira Ngabi banzaala Butambala nina omwana omu naye nga sibeera naye njagala omukyala nga mukulu mu birowoozo okuva ku myaka 25 okudda wansi njagala nga akola kuba nange nkola mu kitongole kimu eky'amasimu nkola nga kitunzi ebintu by'omukwano bizibu kyovola abansazo nenga kanzije nnoonyeko abali eyo nfuneko nange ndabe kuba nwanyi nnyo ndaba nga birimu obuyaye bungi biringa byakusuubula kati ate bitya bifuuka biti ebyobusuubuzi anti obimanyi buli ajja gy'oli abalina ekigendererwa ekiba kimuleese so kate omulabi wa Bukedde TV ali eyo oluusi ayinza okuba nga ye ayagala muntu akubeera naye kubanga nze sinoonya girlfriend noonya mukyala wakuwasa. Mama omwana yafumbirwa dda nati anakuzaala mwana mulala naye nga myaka mingi emabega myaka nge 4-5 twayawukanira byali biwanvu era nga bw'obimanyi kyovola nsazeewo ninga kati kanzije nenoonyezeeko nange bannoonyeeko nsobole okufuna omutuufu oyo gwe naaba nfunyeeyo. Nga biki ebibaawula? Nabyo era yagambye kunyumiza kuba biwanvu. Kati omutuufu gw'oyagala alina kubeera ati? Alina okuba nga si munene nnyo, alina okuba mu ndabika nga alabika bulungi ng'era nange bwandaba kuba sirabika bubi, alina okuba nga akola ekikulu kuba nange nkola. Agamba nti mpeeza transport yo tankubira oyo mba simwetaaga. Njagala nga muwanvu si muwanvu nnyo, munene si munene nnyo, sifuddeyo ku ddiini. Abantu bangi boogera nnyo naye nga okutuukiriza ate oluusi luba lutalo. Suubira okuba nga nja kutuukiriza. Singa naye anaaba njagadde nampa ekyo kye mmuwa. Lwaki mba situukiriza? So
ngawe nabagambye nti fate woononye ofuna anti bagamba omukwano olugoye wakyo yafuna olugoye olwamwambala olw'omukyalo omweru ekijujju bannange ekijujjulu kya Margaret kyatutendera Doni ate ne kijja n'ebisima n'atandika n'okunoonyeza abantu emirimu mu Uganda awo byatandikira ebisima oba awo byatandikira naye nga kyatujjukira nti oluvannyuma lw'okufuna omukyalo ono Doni yayita Philip Kaggwa era njagala mbalage Philip Kaggwa wano ng'akyaddeko ewaka wa Doni ewa Eddie Kamoga atulaga omukyala gwe yafunye omukulu era yatuyita n'atulaga Margaret ku luno baakikubamu sitayiro bayambala ekitengi baabula kata bafaanagane nga we tufaanaganye leero katubalage nga batulaga omukwano. Sebo otusanyusa okukulaba. Kale sebo nange nsanyusa obbalaba. Owulira otya mu kaseera kano? Kaseera kasanyu nnyo n'okusinziira gye ntambulidde. Kati ndi fine. Ndi bulungi nnyo. Era ondaba. Yaba tusanyuse okukulaba. Kale sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi sebo. Mpozi gwani? Nze Margaret Kamoga. Naye waliongerako? Iye, nina okubeerako. Ebintu nga mubiteekamu eswaga. Anti ebyaffe byanjawulo. Iye. Mukyala wange oyo namufuna naye ne mutambulyako emirundi 3. Nga nemesa nepaka Katonda lwe yannyamba ne muwangula. Bingi bye tusobodde otuukako nze naye. Yes. Ye wamufuna otya? Sooka nankubira ne twogera ne yeebuzaabuza. With the time nenziramu ne mukubira nera ne yeebuzaabuza. Ninkiwa time nze ngamba ebiseera bisinga ekintu kukiwa time. So gwaddako ndowooza kwali kumuwangula buwanguzi nimbaako bye namukolera ebitonotono okusinza ne kati we tuli niwe namufunira akabanga keeko. Naye wamufuna otya mwami Kamoga Eddie? Mwami Kamoga namulabako ku TV nanyumira era ne mukubira ne tusinkana ne twogera. Obuzibu bwe bwali nandisobodde okukuŋŋaanyako ennamba zaalinga 2 zokka nenombibwa ababbi simu yange ne bagitwala. Kati ennamba ezo mwali mulimu eyo omukyalo lwekuddamu ne mukubira ku nnamba endala nennyonnyolako nantegeera. Bwantegeera tusobola okuba nga twogera n'ateekawo terms and conditions ezize nange nenteekawo ezange tufundikira nga tuzigattaganyizza maybe nga zisobola okukwatagana awo ne musaba obufumbo kuba tetwatandikirawo ntandika okubeera ffenna naye embeera ze nga bwe ziri simbi alina ekirabo kyeyeetaaga. Mubangi lwaki wasalawo okubeera nti wewangulira mwana muwala ono? Omwana muwala oyo omukyalo oyo talina mbeera z'abawala balala ate ng'omulaba nti akyali bwe ziba nti kukyakala nnyo oba kulya nnyo ssente bwe ziba nga teziriwo abeerawo ne bwe ziba nga ziweddewo era abeerawo. So tatunulidde ssente nti bw'oba toyina nze ŋŋenda oba bw'oba oyina wendi. So kyensonga ki omutima gwange gwasalawo okuba nga nsobola okubeera naye. Mwami Kamoga mulungi alina empisa omuntu w'abantu ate antegeera ate ne byayogera ebigendererwa bye endaba nga bikwatagana n'ebyange kitegeeza nali nyina omusinkana ne twogera. Kati naawe mu kaseera ke kamwako naye wali mu bwetaavu bwa kunoonya lulenzi? Yes. Bwekyali? Kati mumaze ebbanga ki? Tukulunguludde ddala ebbanga lya myezi nga 6. Nga mutambula? Nga tutambula. Wali omusuubiramu byali? Yes. Byali. Alina waaka? Kimala. Alina. Mubusanze mutya obulamu obw'obufumbo? Ndowooza era ondaba nyirira oboolyawo ne we yansangira obulamu ampa obulungi obusinga. Mwami Kamoga talina tabbu wadde. Mwami Kamoga alina empisa. Mwami Kamoga muntu w'abantu. Mwami Kamoga njagala ate afaayo kunze bambi afaayo. Nga mwambala bifaanagana? Twafuuka balongo musaayi. Twafuuka n'abaluganda in fact tufaanagana kati oba otulabye enzoga oba ono muganda wo. Tuli balongo
Mafuka balongo. Masala magezi ki? Mukama yatuyamba ne tubeera bwetu ne tweronda nga twetegeera. Biki bye musobodde okutuukako? Betusobodde okutuukako tupulaninga kuzimba lobaawo n'ebirala. Tutuuse ku bingiko, tutuuse ku bye tulinawo, bye tuliko n'ebigendererwa mu maaso bye tugendako. Mwami Kamoga amplaningidde bingi bye tuba tuteesa. Tulina business tukola, magezi gaffe tugagatta babiri ne tugenda mu maaso. Twagala kuzimba, twagala kuzaala, twagala kola bingi. Ebintu bitambula. Yes, bitambula. Akusuubiremu biki? Mwami Kamoga bingi. Kakase? Yes, mukakasa. Mwami Kamoga ndamwagala mu bubi, mu bulungi, mu bulwadde, mu bulamu. Olinga akuba ekirayiro. Kankikube kati kubanga mwagala. Ng'okedde. Kankeereko bajja muntu alako nga sikubi. Programu abanoonya olunaku lwa leero nnyuvu nnyo. Olabye omuhabbati. Naffe abagikola etunyumidde nnyo. Mwami Kamoga ebigambo ebimuvaamu birungi. Mwami Kamoga yali complete. Okumanya Mwami Kamoga yali complete. Yafuna omukyalo ow'omukisa. Era amangu ennyo bazaala baby. Tebakoma kuzaala nno baby. Bagula n'emmotoka. N'atandika okunoonyeza abantu emirimu mu Uganda. Yakola business. So era Mwami Kamoga naye yatutegeeza nti omukyala gwe yali afunye yoyo yennyini ow'ebirooto bye. Kati ate twatubalage we yakomawo. We nanoonyeza wali era namufunira nali nkozesebwa bukozesebwa. So mu kiseera kino kati neekozesera nga n'abakozi abasukka mu 10 betukozesa. Twakolawo ekitongole kyaffe. Tulinawo kampani ne tugiwandisa buli kimu. Just efunye abantu mirimu mu Uganda. So mu kutandikira awo tuguzeeyo akapoloti, tuguzeeyo emmotoka. Kale obulamu ne bwanga bukola ki? Nga butambula bulungi. Embeera nnungi nnyo Mr. Kaggwa. Nnungi nnyo nnyo. Enebeera program abanoonya ebeera nyuvu nnyo. Eyaleero ekibeera waneeno kibeera kinyuvu naawali eyo agamba nti nno nswala okunoonya osobola okujja ku Bukedde TV. Olaba omugagga Droni yajja n'anoonya ate n'anoonya omulundi ogutali gumu. Yes. Kubanga njagala nkutegeeze nti gwe kasita obanga oyagala mukazi oyagala mwami ebyo tubisootinga. Ate ku Bukedde TV waneeno tewaliiwo exchange ya ssente. Nti nzize nze mumpe omukazi mbaweemu ssente, mumpe omusajja mbaweeyo 5. Nti oba bw'ozza okunoonya tukuweeyo ssente ojja willingly, oba naawe wazza okunoonya okutuwa ssente nedda okikola willingly. Era ebigambo byonna byonna ebyogerwa nti nno programu eno ebeera mpange simanya bakupanga. Kale we tuba tupanze azze okunoonya ne gwe bafunye. So naye tukutegeeza nti ffe tumala okukwasaganya era ne bamuzaalamu ne tupanga afunye ne tupanga omukyala n'omwana ye tumupanga mu lubuto. So tuba tupanga naye ng'ekiri awo kiri nti ffe tumala okukwataganya we tumaliriza bwe tumala ebiddamu biba bibyo oba mutandise bizinensi ki oba mukoze ki ffe obuvunaanyizibwa bwaffe nga yetugamba bulijjo ate tugenda mu kifo ekyo ekyolukale. Kati abantu bategeeze nti yakyamazima leero nanyumye nambwayo nafulumye Jibuke Fashion Kamukamu Plaza. Kati Jibu nambwa y'abaami obaagaza ki? Olabawo ekyapa ky'ettaka naye ojja tutwalira ekyapa ky'essomero. Darlene Sandra Fancy Bridals. Darlene mulinako ekyama. Yakoze eki? Alina gwe yannyambaliza. Ow'envuma. So temuvaawo ffe buli lwa mukaaga tuba tubaleetera ekisingayo musirule bulungi. Mweraba tuli ku Georgina Gardens. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye
okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.